osanga omusajja nga ali mu myaka 5 naye nga byayagala n'abawala bayagala ayagala ku behavinga strictly ng'omuntu ali mu myaka 2. That is unfair. Okitegeera ate kankubuulireko ekintu ekimu, buli kintu kyokola mu nsi olina okutuuka time nekifo affecting us lwa nsonga nti bw'otegeera you are good to go. Okay, now omuntu bwe muba mwakafumbiriganwa waliwo amasanyalaze agabaamu. Now that is just physical. Kati mu magezi g'omuntu yenna ategeera is when you should build friendship esobola okulastinga kino nga kikoze eki kiweddewo. Singa ogenda ku mulimu nga bakusasula omusaala gwe gumu n'okikola omwaka gumu ogwokubiri n'ogwokusatu viga gy'oba nayo nga wakagutandika si gy'oba nayo after 5 years. Nti ekintu ky'okola buli ddakiika otuuka ekiseera n'okimanyiiza amaaso ne kibeera nga it's normal. Kyova olaba oyinza okusanga omusajja alina omukyala omulungi nga tamulabawo. Nakyogerako ejjuze nti omusajja n'omusanga alina omukyala wa bbeeyi, mukyala wa mpisa and what have you, n'omusanga nga yeebaka n'omuntu ayamba awaka. Okitegeera nti kiri ekyokuba nti nno just mwagala connection eyo ya mubiri kituuka ekiseera nekikola ki nekigwawo. Naye during that process otandika okumanya nti season eno erina okutandika okumpreparingira season endala. Ekimaking kati nti kiri bwe kinaaba kiweddewo tulina n'omukwano ogwaffe ng'abantu nti singa mbeera nga ndi ku mulimu neesunga okujja waka tunyumye tuseke tubeeko obuzannyo obwaffe bwe tuzannya deliberate. Mulimu abantu nze kati bwenzirayo waka nzannya ludo nkuba matatu ne twejeregayo ne bagala leero bankubye ne uli bankubye nti muli mubiri obyokuba nti nno bine tuve ku bino ebya movie. Gundi yagize twalabye simanyi bana onesima waliwo mukyalo yali Bridget Jones ne tulaba ebyo ebintu ebiri fictitious naye tukomewo back in real life. What happens? Omuntu yagala naye sooka ogende nga oteekawo kye bayita omukwano. Wekitandika owasa omuwala nga kawala katono. Omuntu awasiza abalaba beauty eyo gyagenda alooza gyagenda okuwangala nayo. Naye omuntu ategeera amanya nti n'omuwala ono ngenda kumuwasa. First of all okutegeera nti buli season gyagenzemu n'agitegeera nti omuwala yafunye olubuto tategeera kyekimu n'omuwala atalina lubuto. Kubanga wano hormones ze zimukyanga. Okitegeera n'akomawo n'ayomba n'akola ki. Bw'oba tolina magezi gategeera ekyo tojja kukikola ki. Tojja kukitegeera. Mulimu abantu nga bagenda mu myezi mu nnaku zaabwe z'emyezi bafuuka olina abanga tayogera. Mulimu abantu abatayagala kumanya ekyo takiteekangako mu bwongo bwe. Ekirala mulimu times and seasons n'omanya nti eno season omuwala ono abadde afaanana bw'ati. Olaba ffe basajja okeera ku makya nga tewali kikusumbwa wenna n'ogejja olubuto ne lukoma eri nga tuzaala kati olwo omwana w'omuntu yakeera ku makya ne yeetikka omwana emyezi 9 gw'okutabukusi n'owulira nga wenna tukyetegeera myezi 9 gw'ovuddewo gw'oteeka ku pressure oyagala asale weight bw'ateekako mugaba n'olyoka ogamba bannange kati nga tokyakitegeera owulira oyagalako ku muntu atamulina. Naye omuntu ategeera ebintu bino amanya by the way akimbracinga bwimbracings amanya nti omuwala ono yanjagalira abalala bonna we baali bamukwanira n'akyuzinga nze. So ekyo n'akitaking at heart n'aba n'amagezi agategeera n'amanya nti n'omuwala ono bw'amala okuzaala definitely mugaba agenda kubeerawo. So bw'akiraba mu bwongo bwe n'akituningamu n'amanya nti that is just a sign of love. Nti ekyo nze nakimutuusaako. Kati bw'ogwa ku bantu ng'amagezi gaabwe gasigala gakyana kito buli kaseera ye takkiriza nti nno mulimu bye nnina okwenjoyinga season eno mubeeremu ne bye nnina okubeeramu mu season endala. Osanga omusajja ng'ali mu myaka 5 naye nga byayagala n'abawala bayagala ayagala ku behavinga strictly ng'omuntu ali mu myaka 2. That is unfair. Okitegeera ate kankubuulireko ekintu ekimu, buli kintu kyokola mu nsi olina okutuuka time nekifo affectinga lwaki times and seasons. Omuntu ng'atandika katugambe ndi mu myaka 2 emyaka 3 omuwala olina ebirungi byo n'omulenzi alina ebirungi bye. Omuwala mu myaka 2 by the way wano mu myaka 2 tukolerawo nnyo ebintu ebigenda okuditamininga obulamu bwaffe bugenda okutambula. Ye muntu gw'ogenda okumiitinga tagenda kuvaawo. So omuntu oyo agenda ku influencinga obulamu bwo bwonna. Okitegeera kakati omuwala bw'akayingira oli myaka 2 basajja bangi bakwagala. Kakati bw'okwatibwa omuntu n'obeera faithful ku muntu omu. Omuntu oyo omulala amagezi ge oba omutisse ebbanja nti omusajja ye ate mu myaka 35 genda ku 45 waba akulidde, that is maturity, waba alina ku ssente n'abalala bamwagalira. Kati naye obuyinza budda gy'ali nti kati akoze ku ssente kati amachuaries. Olaba abantu bonna noonya musajja wa kufumbirwa ndi what have you kye bafiirako njagala wakati wa 35 45. Lwaki? Omuntu oyo bakkiriza nti aba amachuaries taba mukadde taba muto. Ate ebiseera ebyo omuntu aba kati omusajja atera okubeera mu prime ye tera okubanga n'akasente akoze eki. Kaakati naawe woba olina okusasulira oli
eyasoose omuwala kati oli omuwala gwolaba kati naye olwo aba ayingira emyaka 40 naye omuntu bw'ayingira mu myaka 40 times and seasons agenda mu menopause ze eddoboozi akaali kwogera obulungi eddoboozi ne likola ki omuntu eyali aseka afiiringa kati amachuwalinze byose kyabikola byakyana kito kati n'atandika okubanga they become assertive at that age kati na becoming hard to deal with ng'omuntu kuba naye afiiringa nti akoze eki amachuwalinze kati ategeera nnyo ate naawe wano mu kukula obaako by'omuyisizayisizaamu ng'omuntu kati naye bw'aba oba alina ebyamunyiizanyiiza they become so hard to deal with at that given moment kati olina abakwagala ebweru owwo ataafuuka kirala